Ozo wagamba kye kyakugoba mu kyaki. Ekyangoba mu kyaki. Sister we yakola atya? Ekyangoba mu kyaki. Ba Sunday school kunjija mu bantu bakulu ne bantwala eri mu bato. Era omuntu ayakula n'effujjo oba omulaba. Omulaba. Gwe ng'oyagala obeere mu bantu bakulu. Anti nze nakugamba nze lunaku lwe nasooka okugendako mu kyaki. Bannyambaza bulungi nze nga simanyi. Nga tugenda kusaba. Nze nga simanyi byakusaba. Nintuuka mu kyaki. Twatuuka mu kyaki, ekyaki baali bagitimbye bulungi. Tronas Media gwe mukutu kosanidde okubanga weekuumira. Weeyanzizza nnyo, weebale nnyo, weebale ddala kubeera nga weekuumira ku mukutu guno. Subscribinga no sharinga noba nga toli mukodo n'abalala banno n'obawa ebintu byofunako naawe ne basobola okubanga balaba. Comments mwebale nnyo, mwebale ddala. Amanya nga bulijjo Tronas nga ndi ne munnange. Ine munno Vincent. Njo gatako erya Kojja Vincent. Buli muntu gikolera ddala. Tuzze nate tukyali ku kawempe amanyika wale twagenda kunoonya ku birungo. Kati wale twabulabulamu nga ngeze kutereeza ate naye ku birungo kati nyongere ku birungo abana ebita. Kati nagenze mbyongera. Kati baleeteddeyo ki? Ekali jakuba bakafuna. Abana bale kweteekamu ssente. Abana beeteekamu ssente bambi. Ne beerongoosa omubiri ne beeyongera amazzi. Bakola ku eki. Mwebale mwenna abawagira business okugenda mu maaso. Tegedde. Abalwadde bajje bawone. Odogamba tuli kalulu ke kawempe. Kyali kalulu ke kawempe. Olwaki tebakasazaamu? Bakasazeemu. Bakaleke tuline mpaka 2023 abesatu ate kafuuse nnyo kabyafuuse nnyo byakuyiwate musaayi. Akalulu akantu akatini ako just kamuyuka mwenda ne kafuuka ng'akeggwanga. Lwaki tebakasazaamu busaza? Bakasazeemu. Bantu basusse okukubwa. Eko commission kasimanyi kyekyebala awo. Bantu basusse okukubwa kibooko ezitali z'amakulu. Lwaki tebakajjaamu? Tebakongezaayo. Tutandikire ku debate eyaliwo ng'abantu bakava ddala mu kwewandiisa n'endala waliwo yali ya debate ndoza lwali twazogerako. Waliwo debate yaliwo twajogerako gye bakola ku Nuupu waliwo debate yali ku CBS BBS waliwo yabaddeyo ku Bukedde ey'Oluzungu abantu nendaba nga ate ebigambo balina biti yagambye am brief eyokwogera biganye naye mu Luganda nyongera dakika bbiri nagenza okulaba am brief. I would like to be on a committee of health. Agendera awo naye nga akalulu kalimu ebintu bingi. Lwaki bakawummuzaamu? Poliisi eyitiriza nnyo okukuba abantu. Simanyi kigendwa kya poliisi naye poliisi eyitiriza okukuba abantu. Ate ng'ekuba basayidi emu. Lwaki tebasooka ne batugamba nti mba mumaze okwewandiisa akalulu bakanoonyeza endowooza ku mitimbagano ku ground baveeyo. Nandi kati kinywa nga kyekiraga kanga poliisi bwegamba mbu ate teyagala abantu bangi. Ate ng'ekigambo Electoral Commission kasegamba nti nze mbatadde mugende mu kuba laale naye tebaako bantu bali limited. Bujja okumukuba n'abantu akyo ayita laale. Naye kati gwe ate obeeri n'okuba. Abaana bafunye obubenje, bafunye ebinuubule. Nagambye bannange si byangu naye muwanguzi anaaba muwanguzi. Era muwanguzi tumulinze nga 13 ku 15 tutegeere ani awangudde. Okulonda si kwa 13 wiiki ejja. Ne bannaye wiiki ennaku nga ziba ntono. Ezo n'omwezi yaguwedde kuva mu Febu tuli mu kimu. Muhammad Nsereka Moses Nsereka n'aba atuuse ebitundu byonna.
kawempali mbuzi nga osobola omutambula mu lunaku lumu gwozayo mbuzi butyo mumala. Kawempa osobola omutambula bagamba oza ebitundu nti binene biri awo. Kuba butono naye asobola omumalayo. Lwaki tasobola mumalayo? Bigana kwasobola otambulako bifo biri 9. Bigana kwasobola otambulako ebitundu bibiri. Aba bitambulidde ennaku mmeka? Sajja alinya ka boda. Ate boda inawe eratuuka. Boda edduka esinga n'emmotoka. N'abadde jaamu ye musala. Serikonze wanimbya yatugamba emmotoka ina mpitirivu. Yali ku interview emu baamugamba naye n'abagamba amamotoka namayitirivu. Wabula lwakuba saagala nnyo okukola ki? Kumenyeka jaamu simanyi biki nenkozesa entambula eyanguwaawo. Ate omuntu anoonya akalwa emmotoka aba yeetaagisa yaaki? Anaabuuza atya abantu abatunda ennyaanya? Ate bano abazireeta emmotoka babeera bafa ki? Simanyi naye kati Nsereko aba atambuza bigere naye mutuufu kubanga akalulu oba onakubuuza nnyumba ku nnyumba. Ayinza okuba yeesalawo akaka kanoonya dootuddo. Kati tujja musula kuba mmotoka. Netukulisaayo n'abo abali mu dduwa y'omugenzi Sseggirinya nti mukulike eyo. Abategeka Nakwana mwebale. Kiraga nti buli ayali munne akyamujjukira. Nga baali batono okusinga ku baaziika. Baatya. Abantu baatya ekyaliyo mu kusooka. Ab'omu kisaawe nga bo tebaddamu tegeka. Ate abantu baatya. Ab'omu kisaawe bo ku dduwa tebaagimanyaako. Abantu baatya. Kyekigambo kimwe. Kyembuuzizza abaateeka mu kisaawe ku luli. Kuno bo tebamanya ku dduwa ya mugenzi. Abantu baatya. Ennaku tebaaziwala bo badduka buddusi. Baatya. Baatyanya. Omuvuyo gwaliyo mu kuziika. Ate baakubaani mu muvuyo gwaliyo mu kuziika. Omuvuyo tegutegeeza kukuba kwokka. Ate wali muvuyo. Waliyo yaayo neno ng'eyo yaayo. Kati mbuuza bano abagenze okumusaalira eno gye baamuziika. Bali abateeka ku kisaawe tebaagenze kuteeka. Baatya. Ate abakolako ki? Muvuyo. Kyogamba ku kisaawe waliyo omuvuyo mungi. Si ku kisaawe okubeerayo muvuyo naye ngamba kusinziira ku kyaliwo n'obwabeera gw'ogamba waayi siddayo eyo nawona ku luli. Era abantu babadde batono ddala tebaaweze nga bwe twabadde tusuubira. Anti ebizibu bye nsinga obbagamba nti bannayuganda baagala nnyo omuntu afudde buli omu kamera emulabe. Nga oli yakafa. Naye n'atulaga nti abadde munne kyanze nze mba nfudde saagala oli kujja kunjogerako. Gundi abadde kyali wange nnyo. Gundi mba sibyagala. N'ekifaananyi kye tukiteekayo. Ate kyaki? Nze sibadde kyali wa muntu nga ndi mu bulamu ate wakyo neesibako nti obadde omumanyi. Onjogerako birungi kubanga n'obyogera nze mba siyagala kumanya. N'ebibi byogere. Mba nakuvuma nga mboyoga yeyanvuma. Naye mujja ne mutusuutasuuta ng'emiramo bagitadde mu ddiiro. Abantu omu n'akuba mu ngalo omusajja abadde mulungi naye ng'ate mbadde mulamu nga mwenna munneekaaba. Omusajja oyo si mwangu. Omusajja oyo oli atuuka n'ogamba nze simwagala. Ate olufa nange omusajja atunumye mba nkulumyeko ki? Bakimubuzaabuza ensi. Omuntu gwe asobola okugamba nti anumye aba muntu omwo aba maama wange yekka ndowooza. Mama eka yasobola nti omwana yannumye oba omutabani yannumye kubanga ye yasobola okufiringa peyini. Naye taata tasobola kugamba nti omwana annumye. Bataata tebalumwa. Tebalumwa biki? Taata alumwa ki? Oze ennaku zino oyambala sikaati. Taata tebalumwa. Mulimu abalumwa mulimu abatalumwa. Tesobola kugamba nti bonna tebalumwa. Otereezezza. Naye mulimu abalumwa. Baffe. Tubeera n'obulumi. Olumwa nakulaba olumwa. Nkimanyi olumwa era nakulabako. Nakati olumwa. Tubeera n'obulumi. Obw'omwana. Naye kati olaba kati ggwe olina obulumi. Naye ate tosinga bwa maama. Kisinziira. Nkugambye ggwe olina obulumi. Naye tosinga bwa maama. Mama ziri ennaku zamalamu omwana z'emyezi 9 gyamala mu lubuto. Mama atuuka essala ye nga n'omwana bali bati. Olumwa buluma lwakuba nti n'obeera n'omwana mutaddemu mwana mutaddemu ssente zange zonna zifudde. Goyinza okulowooza ku ssente osinga omusaayi. Nedda baaba. Ngolaba kale mbadde mutuusizza wano. Olaba nti kati goba otunula byanfuna by'otadde muntu.
bondi omukwano guba guli wakati awo n'omwana oyo. Twena tumusiime Omukama akuwa ekyumula eky'emirembe akusonyiwe n'ebyetukola nga tuli mu kisiibo kino jasigala nga tukusabira Mukama akusonyiwe byonna ebyakusoba. Ozo wagamba kiki ekyakugoba mu kyaki? Ekyangoba mu kyaki? Sister we yakola atya? Ekyangoba mu kyaki? Ba Sunday school kunjija mu bantu bakulu ne bantu abalembatu. Era omuntu ayakula n'effujjo oba omulaba. Omulaba. Gwe ng'oyagala obeere mu bantu bakulu? Anti nze nakugamba nze lunaku lwe nasooka okugendako mu kyaki. Lwe nasooka okugendako mu kyaki. Bannyambaza bulungi nze nga simanyi. Nga tugenda kusaba. Nze nga simanyi byakusaba. Nintuuka mu kyaki. Twatuuka mu kyaki, ekyaki baali bagitimbye bulungi. Wadde ombuuza ekyangoba mu kyaki kyekyo. Kyaki ne njinyuka. Ne baŋŋamba situka ate ogende mbali abaana ng'ate nze naye bano abayimba baali waniini. Nga tebijja kunkolera bino. Kyaki ne njigoba. Abwana weefujjo. Kati walaba ng'osaana bakutadde woyina okubeera. Ani abagamba nti njagala kubeera awo? Kati byebyo omutima gwange bagujjako kye gwagala. Nze tonjako kye njagala. Myaka ate mwaba kyekyo yamwono n'abaana. Omwana agenda njagala kwebaka mbugenda onaabe. Muleke yeebaka. Nga tanaabye. Gwe ono ebintu byonna byakola nga bifaanagana na Kasuku. Kasuku yagamba omwana yamugamba nze dadi sagala genda ku ssomero leero. Kasuku n'agamba nange nga sikiwulira ne mukagenda weebake. Omwana agamba nti dadi njala genda kukwebaka. Nga gwe omugamba kunaaba sooka omuleke yeebake. Wamala omugaye omala ozuuka kati ono naaba nti nja kunaaba. Abakazi mubawasa mu nkukutu. Abo kati omwana mu kifo kyo agende nga yeebake nga tanaabye. Ovaako ki nga tanaabye? Ofiirwa ki amugamba okunaaba? Naye omutima gwe tegwagala. Tegwagala. Byebeera omukazi ne bamukyaze waka n'agamba omusajja esooka onaaba olyoka oyingira obuliri. Omusajja tayagala kunaaba muleki. Ng'ani akyazizaani? Omusajja akyaziza omuwaayi waka. Naye omwana n'amugamba omusajja sooka ogende onaabe, sooka toyingira buliri nga tonaabye. Muleki yo tayagala kunaaba yiba. Namala okuzuukuka ng'awulira akooye anaanaaba. Kati nze mba saagala kulya ate nonkako emmere. Anti oba ondeetedde ebizibu. Mbona obusobola. Mbusobolera mbukwasaganya. Mbukwasaganyiza ddala. Era abawala bali bawala bonna mbakwasaganya. Sirina gwe sitakwasaganya. Wadde oteesa ki? Kooki agajja kooki. Musumanya totunga kiro. Mugamba ojja kwetunga. Kyotegeeza kyeki? Teri muntu akola kibi. Aliyo. Ozo omukyala asuubi. Mwana munaamukuza mutya? Yanze newunya abantu abakera ku matya ne bagenda mu kyaki mutugoba sitaani n'otulanaga neeri. Kati ogoba ki ekintu ky'otalabangako? Balina omukisa. Abakola ki? Abakkiriza kye batalabye. Oba ng'okyalina omukisa okukkiriza ky'otalabyeko manya oliko ekikyamu. Akalulu ke kawempe. Kati gw'olina omukisa ani agenda okukawangula? Mu kuteebereza? Anaakawangula? Ani agenda okukawangula? MP Nsereko. Nawe oli mu komedi ate wa Nsereko yennyini. Nja serious nange yagwe n'Ensereko. Bw'aba si Nsereko? Leeseberamu abantu babiri. Akalulu konna kabaamu abantu babiri. Bw'aba si Nsereko? Abantu babeera babiri. Olina okugamba nti Nuupu versus NRM. Aba Nuupu versus FDC. Sebo twagenda e Kabale.
independent yakatwala. Yes. Anti independent yakatwala. Akalulu kakolebwa abantu aba. Babiri. Owa independent yaliwa NRM. Ati kati ngamba. Owa independent wekaba yaliwa NRM. Ati ze ngamba. Ne bamukuba mu kamyufu. Ne bamukuba mu kamyufu ng'amaanyi gakyagalira. Nagamba olimba. Era wakati kitegeeza akalu kabalira abantu aba. Katande ze ngambi. Kitegeeza. Kati oli wadde mugamba nti Nsereko ne NRM. Aganaga ne Nambi. Baba abantu babiri kati gwe kubabiri londa ko omu. Nze badde ngamba Nsereko oba Nambi. Kati Nsereko lese wakati wa Nsereko ne Nambi. Inenuza tulie. Njere kuluma. Akaluluka we. Shoye wedde obakarulu. Golonze. Nale mu bagumye Nsereko mu. Nambi. Abera. Ani? Nambi. Nambi. Hajati Nambi. Kigozi. Hanifa. Oba. Oba. Aganaga. Aganaga ite mulabira woddala. Mupi Nsereko. Ate aganaga. Tamanyi jakuja anonya kalulu. Kati anonyeza Nansana. Tamanyi ngawoza akakirire wa Gondi wa Bashiri. Ale wano mukulemeze ono bamugatta ko lumu. Bashiri baba kyamulaba. Bana banonya. Amaleka nonyezeri wa Bashiri. Bashiri ajokwane yavanga tomanyi. Anti bayinza kwa atadoka wempe yonna. Wanga seginya yatwala wonna. Kakati nawo zibwe nkugamba nti kati ffe tumanyi akalulu kali mu wakati w'abantu abo babiri. Nambi ne Nsereko. Era Nsereko wasumagiriramu. Nambi amisiza akegaali. Amusi. Mama Nambi ngutumiddeko. Bagambye akalulu kali mpone Nsereko. Lwakuba Gundi akyagaba bintu bya futali. Ruswa mwamu kuba ddakati. Ruswa. Talina lugendo. Ate nga wampaniranga ruswa wano. Ati ngenda kukitegeera. Omayika tebintu bayika tebinatandika. Nga tebinatandika oba obiraba. Ngamba ruswa w'amaanyi nnyo. Bwe bitandika. Ruswa talina lugendo. Bwe bitandika nga Gundi amuwa bwa PA. Iya mugambe na mugagwe nkuwadde bwa PA bwe tukamala jangu. Nsereko. Nsereko yamuwa omulimu. Era ruswa yo mulimu yagufuna. Ruswa takyalina lugendo nadde nekyo. Era anoonya oluusi amanyi n'okubeerawo ng'azubba omwo anoonya gy'alaga talabayo. Kati reesi naye ne Gundi ajja sawa yonna. Ebambi mukyala Senninde abeera Senninde Rosemary Nansuuga yabaddeyo Kawempe. Manyi oyo buli awali campaign. Anti chief mobilizer. Chief mobilizer yabaddeyo. Webale nnyo munnange. Ate yebale kuki? Kunoonya akalulu. Omubaza kuki? Yebale kunoonyeza Nambi akalulu. Anti reesi ziri mu babiri. Naye lwakuba tetumanyi Gundi ajja ddi. Ani? Hajati Namyalo. Akyagaba bya futali. Yagambye buli wamu ateeka okutuukawo. Ajja kuwa abantu abo byaki? Basibuluke. By'okusibuluka. Bikirize akireke ekyo. Abitwale ku Baby News Home. Ku muzikiti nga babigaba. Ebiki. Anti abitwale ku muzikiti. Era gyagenda. Abantu ab'omu kitundu omwo ne bagenda ne bafuna. Abitwale ku muzikiti abawe. So naye tumusuubire Kawempe sawa yonna. Anonayo ki? Kalulu. Kunoonya kalulu. Abawe. Naye Nsereko teekamu amaanyi. Watuuse abadde alemeredde. Teekamu amaanyi kubanga oba onooda mu kusumagira Nambi akumasa. Akuza omwezi nga 13. Ezo. Tujja kuba lwakumeka? Lwakutaano. Tujja kuddawo n'ennaku z'omwezi nga 15. Omusajja ono atubuulire ku basajja be bonna babadde abagira baakutte kyakumeka. Ate omuntu bamuwangula si musango. Banaye ati timutuleke. Omuntu n'obwaba akutte kya 10. Wano tulabye Uganda ngegenda mu mupiira, mu misinde, mu kubaka, mu ki. Temu neetuuka nga bakomawo nga banjala ngaazi. Kikitegeeza nti ate guba musango. Baba bamuwangudde. Tulabye nga mukolo opapula babafukidde opapula wano. Ne mukola ki? Ne muddira ne mukkiriza nti kikoze kiganye.
Okitegeera. So oyo kito kiteekako nga kakwakulizo. Bwe banaaba bawangudde bali baba tebawangudde nze. Okitegeera. So nze saagala oddaawo okayane. Naye ng'akalulu kali wakati w'abantu babiri. Nsereko ne Nambi. Nsereko sawa yonna ali akalulu. Ate Nsereko agenda mu parliament. Ate Nsereko n'amala agenda mu parliament n'atajja wano. Abanguddeko. Pama neyanziza. Naye bam. Aha. Wale zonna ziri gaji. Kakuba ennyonta ennuma mbadde sigenda ganywa. Lwaki? Bannange. Mwasiibye amazzi lwaki togabikkako? Bw'oba oyagala nkuwe ku mazzi nkuwe ku mazzi. Eddiini zonna ziri mu kisibo gwalemereddwa. Tense nsiiba nga mmwe. Abakristaayo, abasiraamu be baasooka ku Lwomukaaga. Abaseventh Day kyabwe kyabadde kya Mmande. Kakati ekyammwe kyabadde kya Lwakusa. Ebyaffe bye tusiiba birala tebye ebyamwe. Amazzi temugateekamu. Obadde ki? Katuuki mugende mu maaso n'ekisiibo nkyagadde. Kati mwasiibye eki kutta bantu. Owai. Onoonya ki kumanya kyenasiibye? Naye mpozi bwe mwaba nakiki? Obadde ekyofa kinensi. Abakaluki bwe mwasiba. Tusiiba nga Abasiraamu. Abakaluki bwe mwasiba kyagala. Buli omu alina eddiini ye. Yakkirizaamu kati. Mbuuziza bubuuzi. Buli mwasika tolina kumanya ku kyange. Okyagaza ki? Musiibira ddalamu. N'okusula musula. Gende mu maaso. Ebintu by'okudda mu kwerangirira nasiibye kino bandi mu kisiibo bibi. Ate wali akyogeddeko naye tuwadde tubuuza amadiini gonna ndaba gonna gayingidde mu kusiiba. Amazzi mwe mukkirizibwa okuganywa mba nyala kumanya. Oba mukkirizibwa n'emmere okulya. Ffe tetusiiba nga Abasiraamu. Eddiini za njawulo. Simadde mbuuza muli emmere yammwe. Ffe eno tulya. N'okunywa tunywa. N'emikolo gy'omusengi. Tetusiibira ddala nga ki? N'emikolo gy'omusengi mugikola. Kati Abasiraamu kyotegeeza kyeki? Owulidde kyotegeeza kyeki? Abasiraamu abamu tebagikola. Lwaki batugamba mbu atali muwoowe tafumba kisiibo? Baali bategeeza ki? Haji kiti tuyabe. Atali muwoowe tafumba kitakola kino. Tafumba kisiibo. Tafumba. Bwe bali bagamba. Bwe bagamba. Lwaki? Babagamba wala si muwoowe bafumba ekisiibo kituusi kituufu. Bategeeza ki? Abalimba. Tebala bagamba nti omukazi omukatuliki asobola kumala oba omukristaayo asobola kumala n'omukazi emyaka 6. Mu gw'enkaaga mu gumu n'agenda mu church ne babagatta. Kitegeeza gino emyaka 6. Abalimba. Tegibali wa mu bufumbo. Bali abaana bonna babeera ba kibi. N'okkiriza ebyo. Yes. Oli omwana w'ekibi. Ati wali kasito mala kulayira n'ogamba munnange. Oba sasi. Musigala mubuza abantu. Oli omwana w'ekibi. Buli obufumbo bubeera bwa kibi. Omugamba. Ati gwe tosobola bitegeera kuba toli weeno. Nanti kati tobola no bakutwala mu Sunday school waddukayo. Anti kati yusala nnyo ku nsoko. Anti musomesa ebintu. Ati tosobola kusomesa side eno n'eno. Ekibuuzo. Bali abamugattira. Kakati ate ebyo byogenzemu birala. Kati Yesu mwana wa kibi. Byogenzemu birala. Keddayo osome Bible ogitegeere. Yesu mwana wa kibi. Ebyo byogenzemu birala. Ebyo. Naye teri mwana wa kibi. Kubanga byogenzemu birala. Obufumbo bwabika bingi. Bakugamba ali obufumbo bwa tradition. Basooka kwanza bangatta mu byabuwangwa. Wali obufumbo obwa kooti. Sokoleki. Wakoti mu. Wali obufumbo bwa kooti. Wali obufumbo bwa church. Otegedde. Kati omuntu otegeeza nti nze nyiza okubanga certificate gye nnyine yange. Nagenda nga ya buwangwa traditional. Buwangwa batandika. Abakufadde bagatta. Ate obufumbo obulagirwa ne mu Bible. Nalaba kuziika. Ba mu bino byogenda simanye embugo. Obufumbo butandikira ku family zombi kwatagana. Yaite ebyo obuwanga traditional. Customary ki? Marriage ya buwangwa.
nti oyinza okuba nze satuka ejjemba bazadde bakasaba koonamu nti ffe tukkiriganyiza ne mukulu guno tukkiriganyiza famire ne zikiriza nabo beera bufumbo kati omwana naye abeera wakibi ye kubuuza abatusingako naye so kati abataputa ebitabo beyongera okubinoonyereza teriyo omwana wakibi abantu kati gwogamba nti ffenna twava mu kifaananyi kya Katonda tuli baana ate gwe nkya nogaa tuli baana bakibi kati ekibi kyo kirina kifaananyi ki lwaki mwekuba emipiira ffenna tuli bantu twava mu ndeemu ffenna tuli ba muntu omu yensonga lwaki era netugenda mu madiini ffenna tubamaza tugamba ffenna tukkiriza mu Katonda ogu oba mwetemedde mu bakristaayo kati bannaye baliwo ebintu ebinyonga ate mumusomesa ekigambo ekyo ffenna we believe in one God ffenna tukkiriza Katonda omu ate gwe nkya noova n'ovuma eddiini y'omuntu ono ate nkya n'ovuma eddiini y'oli ate nkya n'ovuma eddiini kati Katonda ki gwe gw'oba osinza ate nga ffenna tugamba nti Katonda omu ebyo si byange be babiwandiika kati gw'oyagala tusiibe nga ggwe tosobola siiba nga nze kubanga bino ebyokusiiba si bya bwa Katonda byaki byansi banaaye mugende nga 13 mulonde Kawempe bagamba mugende mulonde nange nga 13 ffe tugenda bagamba genda ku 15 naye oyo oyinamu amaanyi ga kibo kubanga bombo yange oyinamu ku maanyi ga kibo okugenda olonde kubanga yo poliisi yatulaze kakalosi ka mirembe ku Lwokutaano batubuulire tulina limu kuwulira gundi yawangudde akalulu gundi linnya linaabalizze ffe tulangirira aba nawe olina ebyama bya Nsereko nga tetumanyi naku nze abantu mba n'ebyama aba nawe olina ebyama by'abantu olina ebyama bya Nsereko saawe n'obituwa nalabye ebyama nga bisusse obungi nze sirina byama bya muntu nvaako tolina ku byama byonna zino ovayo n'ogamba olina ekyama bakwanyiriza sirina byama muntu togeza nga n'onteresa ekyama kyonna sirina byama naye nga ojjukira wali mu kati we twatuula saagala byama sajja nno balina ebyama by'abakulu geddaawo oyo yena alina ebyama bya munne kaagira abitereka nze saagala byama ate kambuuze kiba kikyali kyama kiba kivudde mu kyama kiba kikyali kyama kubanga oba okyogedde kubanga ffe tuba tetumanyi bwaliko n'oyo ate kati gwe nga nyina ekyama kya gundi oba okyogedde kyo kiba tekyali kyama naye nga naye alina ekyama waayi abasajja nabo bakutereka ekyama n'okitereka mwaka gumu 2 3 4 10 obeera musajja ali kizitowa ali kizitowa naye kati oyinza okulaba ng'obudde mu butuufu bambi bulamu bukendera n'ogamba lwaki nfana kyama kinanza okusa n'emagombe n'enkyo kankyogere sina gaggo galinnya ku mitwe gy'abantu nkyogerere ku mutwe gw'omuntu ate bamukaliga emigo mayi wano bakukaliga emigo ng'oweeyogeza ebyekisiru ate bayinza okugamba obulwadde bukulinnye ku mutwe so kati ebintu mubyogere nga mukyali balamu kubanga n'ekyama tojja kyogera mu mbeera kati omuntu otuwa mu mbeera embi olaba togamba nti omuntu tukyamuggyako adiisi abyaga tukyabyesiga akati alina ebyama by'omukulu wamuwulidde nalabye omwana ng'alinyiddwako oba muzimu oba kiki bakibanja ekyapa kya beni kyapa kya beni yasuna beni kyapa kya suna beni tukyagala mu bwangu mukyanguye muwulidde mwanguwe neŋŋamba maama muzimu gwa maama gwalinnya omuntu yamugamba ati yamugamba towummula oba yagenze n'alwana amaazi naye naseka neŋŋamba bannange bakimuwadde tulina ndongo atulangire ebyomukazi sibimanyi banaye saagala kwogera byesitamanyi omuntu nze sisobola kuyita kayiringu nenkeera ku makya n'oŋŋamba nti tuddiŋŋanye nze nobwemanga nze kenyini nakikuyita neneebaga seebaga ekolebwa ebigambo bingi ayinza okuba kyo nayo kyakuwaana gwokimanyi kitegeeza kitegeeza creativity omuntu bayiye ebigambo ebipya kati gwe muntu omuyita sweet nze nja nompita sweet gwalina nagwawo nga nakyenzamu nenkwagala nga temuyomba ne kayino kayiza okuba kigambo kya mukwano nga kyakafuluma kati
Sabo mubere n'ebigambo byammwe. Ene ule chigana kudda kano itamuchala Kayiringu. No usanga obunyweza nyo. Nyabo nze nkugamba bwenti kino nze nchobi. Ne kaweza kale. We nkugambira nti oli Kayiringu. Nekikuyita. Kati gumanye kanya wakuyita. Nze sirimanyi mba sirimanyi. Era ziba siritegeera. Kubanga ulira. Kubanga oba tokimanyi naye ono yakyogera n'agamba Akayiringu mu Luwatu mu bantu bangi. Naye kumanya goli okamanyi go none ye muganze nze Kayiringu. Kubanga ati muyombe bintu mutamanyi. Yayogera n'agamba naye. Oyo. Abantu babera mulavu beita amanya agenjawo. Eri lavu yabo. Nange siganyi. Wacho mugamba ntaddayo. Ulira. Nange siganyi naye nkugamba. Mrs. Kayiringu. Nze nemala nkugamba nti Kayiringu. Kigambo kya mukwano kipya. Mama nema nkugamba nti mama gundi Kayiringu. Enjano bobera mu nyumba sebaka. Manye sawa yo noyizo kumbika piro. Ofa. Noga Kayiringu kakakulageko. Ndeka Kayiringu kawaka gusi. Kakulagako bulasi. Kati Suna Beni njagala nkubulire. Gezako webake mu nyumba otulobulizeeko jja kuba. Kuba n'ekisenge kye beggalya buli omu kiki. Bembayi bagenda ku mikolo. Oli mikolo bootegeera. Omwasula wansi omwasula waggulu. Empoza kati Suna Beni agenda tegeka ebivulu. Bigenda kumala mpaka nga mugwa mukaaga. Kubanga naye yennyini tasobola kwebaka nambwa yo tasobola kwebaka no Suna Beni yebaka otulo. Kubanga abimanyi byonna goyita mama we bejemeyo jiba mirembe. Mama toumula. Wana nnyo. Olwanirire entuuyo zange. Manyi kitegeeza gwe. Akayiringu ako kave ku kyapa kyange. Komanyi kitegeeza. Kati nga keba kawalinga webaka wano tulo. Akayiringu. City View Gardens Nansana Bujoko ekifo ekyomulembe omuntu wosaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne cakes eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bujoko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bujoko. Kwatwetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba nooti 755 5 City View Gardens Nansana Bujoko. Chembade magalize mbaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services. Twoza engoye za buli kika, emijoze, uniform, gomesi, amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa Bujoko Katete Stage awo ku Kalongoti ku kkubo eridda ekyebando. Leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 42 anamunya 76 Tronaz Dry Cleaning ebujuko. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12. Tutunda piro, blanketi, amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono. Tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Enchi kuyitira Mrs. Nambwayo Kayiringu tumwaniriza wano nga tugula amaka Suna Beni Sabayiringu. Introduction ebewedde. Eze bintu bino ndyebuuza n'okwebuuza. So kati mama Kayiringu kati bagamba embwa ezaala mu mbwa. Suna Beni naye kati wabanga yazaala mu Kayiringu naye Sabayiringu. Asa Kayiringu. Kayiringu. Kati sa Kayiringu. Kati kizi embwa ezaala mu mbwa. Kati Suna Beni yazaala mu Kayiringu. Kati muvuma abantu. Ekitegeeza ne Suna Beni Kayiringu. Bonna babuyiringu. Bonna buyiringu. Akamu ka S akamu ka Naba. Nabayiringu ne Sakayiringu. Toka dobanga tonavuma mu kigambo kijivola mukazi. Ekigambo wala kati bino bintu byokwevola si birungi. Kwanga tibogamba.
olimbwa kati gwe kye kyakwagaza embwa nawe obeera ki teri omuntu ayagala mbwa omuntu ayagala muntu ebigambo by'okuddawo novoola omuntu nsimano nga gwe simala biki mu bikumi muntu ebba mwawukane mirembe bwe mwayita embuyisi nze era okukkaanya okulaba bano abantu kibanga kituufu nga si bya social media batulage nti kituufu baddinganye ebyaddala ate nti ebyokwedingana bale tebyetaagisa kubanga oli ayagalayo ekyapa ki tayagala mukwano kati byebyo byenkugamba naye balina ekiwagatta balina omwana ekyomwana tetukiganye ekyo kubanga oba toyinza akaana kakayiringu akusuna n'akatwala byonna ebyo bikyali awo kote kafuke kayiringu kakuze kubanga kayonka kayiringu bise byo byonna byenkugamba ebyo soko tunuulire omuntu akwise kayiringu omwana tetumanyi agambye akayiringu bakajje ku kyapa kyange njagala suuna beni nga ndizeka abakazi bagumu asobola kujja mu nnyumba neyebaka naye Ssebuggwa yabyogera ebyo byonna funa n'ebbaafu neteekamu amazzi neteekamu ebigere awo okulya wangi kati era onywa bweru ojja n'akacupako k'amazzi bw'okasumulwa ne kaleka mu kitundu ako ng'okakomyawo ebintu by'enseno bizibu muyinza otambula emyaka ng'ebiri nga mukazi akusiriikiridde nga goza ayivudde nako byenkugambye kati ndowooza tobiwulira ebyogamba simanyi osobola okwewala oba mwawukanye bwawukanye ekyo kiggwe era nze njagala nkubuulire sirina bw'omatiza nalabye Bruno Betty musanyufu naye nga bano bonna bali mu kategole yenyu ibamubba byakwanjula Bruno Betty yebandewa naita nawaayo kyapa naye singa yakikwata bakikwatako yali awedde naggwayo nalabye nga bonna beesanywa nenanyini lugambo bonna bakifunamu iwakyapa ono wa mukolo buli omu akane maama wakiro alina kaatazizaako naye w'omuko naye bamugjamu ye teyalya abanjaki nabeera ekyamutwala kulya yalya omuntu yenna ng'olidde oba tobanjasa nga ye teyalyamu awo kye kibeera ekizibu manyi ffe ssente abasajja zituluma nnyo omuntu n'akulya ebintu n'atakugjamu naye wakugjamu newali akakadde tokawulira naye namala takugjamu nobamu omwa 10 lukuluma obanga olugula TV mu nnyumba weba mukazi n'omwa 10 n'atakugjamu olumwa nnyo nosinga ono gwewadde akadde n'akugjamu olukumi naye kati essaawa kazi n'oluwa mwana wange ate mutidde olulumuwa nnyo nti ebe muluma nagampa amazzi n'omusimba 10 nga gw'okimanyi ku 10 kwobalira mumanyidde baana b'abendi ate ffe tuli baani mumanyidde abaana b'abendi ffe tuli baani tebatuzaala naffe batuzaala bali ababazaala naffe batuzaala erimaki musosola akimusosola mb'omwana w'abendi 10 nze siri w'abendi gwe abatwala ezange nange ndi w'abendi olwo n'olumubanja ngena amaanyi sente zange sente za gavumenti kwata 10 lwange olumpe nze tosaagala byakumanyira n'oyombako nendiwa omulala n'otandika kubanjira ku 10 olwo nabakubira ku 2 kyakabiri olwo munanansi mazzi gano ag'omukave amazzi ge naggulira lulinga ennyonta ekuluma abani bafalawo bamanyi eka mbuuzi olwo bano abagula wewaniikiriza n'esente badde bakutumye mu katale n'ogula chips n'ozitwala omukyala n'ozimugulira awo we mutudde bakutumye mu katale naye n'omaana omusanga ani akutumye
nga bakutumye oba mu katale oba omuntu yakuwadde sente nga munaye bw'oyita mu katale awo ondeeterayo kino. Ate ekigambo za gudo zatandikirawo. Nkomo sente zompadde zigudu bazinzibyeko mu nsawo. Abayevu mu kibuga tebamanyi bazisaze nzo okukwatamu nga temuli. Zebantumako giraasi. Zebantumako jjange yantumako giraasi edda. Ngende mugulire giraasi nensanga banakyanga anyakalabya anyakagudu. Bamanyi abo? Sportsman. Otaya ko wano ofuna ttayo wano otaya wano ocha ntoku wano okukuba otaya ozege. Ate wato inako sente obiraba mangu. Chu. Nyalo ndage kati ngago wato ina sente oja yenu. Ina mugu mu kitundu. Mu kitundu? Gwe biseera ebyo nno nga gunzo okukusa. Wani nsula ke 5 nani stop. Bakakubira wa. Bazanya mirundi mekao. Meka. Enji. Okay, 5 oro. Mirundi nge 5 10. Hero guzosula ko zona babazikubye kujja uno. Agwa mugamba ntoddeko 2. Ori ako 5 ofune 2. Ngokoza magoba gagumu kitundu gamba. Oh. Zamuze ikasogezaalemu. Sokezaalemu. Ani akalabye ekyo. 5. Ne banjocha. Bazikubirawo. Ngamba tatigira ezagira tezikyawera. Era nyina mukudda mukuzanya nenunule. Kupaka endala 5 nazo ne bazoocha nga dimpedde. So kambale emige giri ewaka. Nkwala netale zasigaddewo nenunule. Ofune 2 osuko ofuwakiro ofuneke 5. Asibira maziga. Atandika okaba nga nchayi mu lujja. Wawe yaye. Pare shishi. Sente bazibye. Kumbe gwenza nyira kala iko bongo wali bwana yebo akivuga bwa kifere. Ngambo ina wo imide ko ngawaza nyamu. Wena wo imide ko ngawacha ngabuno. Kwanza nedda ja tugende. Tugende mbabuze. Mama ngata osakala kudda yeri kati ina emigo ne ginyoka. So kati newe kigambo zigudde zitandikire eyo. Yaba bakwa kutumye nosango omwala nya n'omwamu chipisi. Daye bakuba ga sente zigudde ngudde mbayayi. Bakuba muze bakubye nengo aliko shuwadi nti omwala encho jja kujja. Ati bwatakujja muro n'olyoko omulangira. Mama nyabo upangisa ne bachali babo ku kyalo nga bata. Amayi wali wanakoze. Aliwo kyali alangira. Wano mukarakasa. Yafuna mukarakasa. Yo mulimu gwe gwa kulangira abantu. Kugambye ofuna ne bachali bonga mukaaga. Nga jetu tuve gundi ono sente zange yazirya. Ate ko tubaga nti na chips. Gane mwa sente zange nyingi nzibu. Ntoka muvu moyo. N'omulangira. Toddanga mukumanyira nze. Mukama. Wani kano kakumanyira nabikusabako. Manyo gana kuuze ekibuuzo ekyo nabikutumako. Naye nga ogwo wato kiraba. Buze nakusaba ku busente bo. Baba nakunga muzunga. Kaboliyo bagisimadi. Naye bannange. Tuli mu lugendo naye gwe wagenda. Kaboli bagisimadde yono. Ndi mmaso. Tuli bakufa naye yo. Manya abeeranga ba boda. Tugafe tuli bakufa naye boda bo bafadde. Aha, nayenga tubagamba mwe nabagala gule mifalise mirungi gende wali kutona smart store Nansana kujja somero ma hotel lodge wa gende wali kutona smart store Nansana opposite na Ivory kumaye ne kankubuze abazadde bebiseera biri nabeeno kigenda kibatubukako abazadde bebiseera bali bali ba dictator yakati munasajja bonna bali mu myaka gine ana kudda waggulu abo Bonanda aba dictator. Lwaki? Akuzinula abana tebakyayita mu mbirafu gye batuyisaamu. Bulinga bakugamba gwe taata wadde. Ina kyokozeekozeemu awo tafaayo taatawo. Ngasooka gakuba. Naye nga gwe tolaba. Naye nakusoka amwamga linda taata ate daddy agenda kukola ki? Nakanye kabane kasanyufu ne kajja ne kamukwata mu kiwala ata daddy ne bakaloopa. Kyoza dino kunyoji.
Ovudde ku kikwogere. Anti zimbabuuza. Bazadde b'ennaku zino n'abaalo ki ekikyuse? Ku lwaki? Oteekwa kuba olina kw'osinzidde kwogere ku ki? Otegeeza ki? Toweekweka yogera. Ayogedde ki? Kiki abazadde b'ennaku zino. Bazadde bali abaatukuza bo baali ba dictator balungi. Oli mu kusiiba. Va mu bubina bw'abantu. Ennaku zino. Abazadde lulinga anti nze nkujjukiza ku bino ebintu bye twayitamu nga tukyali bato. N'ebyennaku zino bye ngenda abazadde b'ennaku zino bye ndaba. Edda ebintu bingi ennaku zino simanyi kivudde ku kyokubanga ebintu bigenda bikyukakyuka. Edda twabanga n'entebe ya muzeeyi ssebo nga tokyagituulamu n'obuufu oti. Naye era nkubule muzeeyi aba n'ekikopo kye akyoza kyokka. Naye era Vincent nkubule. Kati mbuuza ki ekigera kikyuka ennaku ne kakati abaana abawala boolaba bakunamira ku kkubo naye nga osobola otuuka ewaka waabwe kati bakimanyi nti nga ewaka angoyo azipaakinga mu kaveera. Kakati ate ennaku zino tebakyatambula na nsawo. Omuzadde akimanya nti mwana talina ki. Tuvudde ku baana abaana abakulu. Ne guno omujiji guno ogujja guno omuto. Guno gu myaka 14 ku kawansi. Engeri gye bagukuzizzaamu nga nze ndaba bagukuziza mu mulembe gwa Mazi. Basinga mothers bangi. Abaana balina ne watali basinga maaza. Abasinga obungi. Bakibone batata bena kuno bakyalina buvunaanyizibwa waka. Kisoboka. Batata b'ennaku zino tebakyalina ssewaka. Kati nga omwana bajja mugamba taata abuze taata yata. Kimanyi kati gusobola kubanga mama b'ennaku zino kyakuwa olugambo lulungi. Mama ayinza okugamba taata otana kyatuwa. Ekyo kituufu. Omuzadde. Kati omwana olaba kitiibwa omwana watandika kikujjiramu. Omuzadde abakazi abo atwala school fees ku ssomero. N'agamba omwana munnange abo bwe mbadde nfunyeyo osoma kitaawo. Nedda nera kyaliwo ekityo. Nedda ne batata edda tebatwalanga nnyo fees ku ssomero. Naye nga omwana akimanya nti taata yasasudde. Nati kati edda twali tumanyi taata waka ye nannyini buli kimu. Ekyetaagisa ssente n'ekyetaagisa amaanyi. Ennaku zino kati byekyusa. Abaana balaba mama ye buli kimu. Kyetaagisa ssente n'ekyetaagisa amaanyi. Naye n'ebyana nabyo bisiruwala empola. Tebiraba nga taata akola abalabirira. Anti banayi omulimu gw'olaba maama gwakola oddamu ekirowoozo kiva. Ebyana nabyo bisiruwala empola. Ebyana bisiruwala empola. Bazadde b'ennaku zino temukyava mu mabaala abasajja mwagala kuddaka nga mutamidde. Kati gwe omwana ogenda kwogera tone mutabani wawe muwala wo ng'otamidde. Waayo abakazi batulugunya. Kati abedda bo baki baati batulugunya babba. Abali balina laavu. Gwe bajjajja nze nalina jjajja wange. Yalina laavu. Naye kyewuunyisa nti jjajja mukyala mpaka kati aliwo afumba. Jjajja omusajja yafa. Naye nga waali. Anti be bayita bannamwandu abatuufu. Talina gy'alaga. Ekisooka ennaku zino bannamwandu tulina bato. Myaka 13 babalekera kamoga. Yalina ebibiina byabwe. Mu myaka 2 naye namwandu. Omwana afiirwa kati abavubuka ennaku zino bafa ku myaka emito n'aleka omuwala nga wa myaka 26. Ne kati gwe jjajjawo gw'ogamba muleka wa myaka 5. Agoka. Jjajjange bw'aba jjajjange agala zijja ombuulira emyaka oba oli mu mmeka. Nedda ngamba taata jjajjawo omusajja we yafiira. Aleka amuleka ono ali mu nkaago baata. Jjajja omusajja yafa ng'ali mu 10 plus bireke. Kakati waba yafa kati okyeyo namuleka naye aweddemu su. Jjajja mukyala mukadde. Anti ngamba kati naye enkula eri ennungi. Obunnamwandu bw'ennaku zino n'obwaluli bwawukanamu. Kati ffe tuleka abaana ng'ali mu lubuto. Abo si namwandu baatugamba baatulambika oyo taba namwandu. Kiriwo ki? Edda kyabeerangawo ssebo. Owekyogedde. Edda kyabangawo nga namwandu wa myaka 7. Naye kati ennaku zino abaana bafumbirwa bato, abavubuka ne bafanga bato. Tekyasuubira kulaba namwandu bino ebiseera. Ate bannamwandu b'ennaku zino baakyuka namu amannya beekyusa ne bakifuula ekizungu. Singomaaza. Singomaaza lwe luzungu. Naye abaana nammwe mwebeereremu. Kyembadde nkugambye ennaku zino famire zikyuse bwe zityo. Nti edda twabanga ne bataata. Twabanga nkugambye bamuzeeyi
abali mu myaka 45 okudda waggulu abakulya mbali bataata abakambwe bakyalimu olwa dictator. Naye ffe dictator nfuga ddungi ne banaye ekintu dictator kye sitategera luzungu lwe lukalo anti bataata balemeranga ku buyinza. kati mwamwagala omwana afuga kule bukuzimu wawanga bino ebyakakati. Taata bataata batufuganga okutuwa okimanyi kati olaba nze kati nga wano wendi taata wange asobola okumpita n'obukambwe. Sina bukambwe bwokka. Naggamba nkwagala waka ku ssawa bwezi naye nga tamanyi nti naawe oli muntu osuwa dictator. Obukulu bubwo bukola eri wuwo. Ati obwa dictator naye bw'abanga yayogedde aba ayogedde aba mutuufu. Naye mwe mwagala bino kati mulaba omwana akugamba mbosebo nze njagala kwebaka leero sigenda kusoma agenda weebake. Saagala kunaaba naye nga lyo osobola okwogera ekigambo ekyo ng'okigamba ani? Mubakuze bwe mutyo. Kati guno omulembe gw'amasimu gwa TikTok gwa Facebook gwa WhatsApp gwa YouTube be baana betukuza bali mu socialite. Baana ba socialite naye nga kituufu byonna mu byogero ba byonna mu bikole naye nga kkiriza obagaana enkeera kirina we kinyigira omuntu. Anti yensonga lwaki abaana kati bakula muwawa bisasalala waja gamba omwana sebo mbo teri genda weebake nga tanaabi akimanyiire nabo balina ne famire z'okukuuma nga bakugamba eyo famire ya Muzeeyi Gundi erina abaana abakyasinza okuba n'effujjo. Famire ya Muzeeyi Gundi sibo n'abaana ab'empisa nga balina famire ez'okukuuma taliwo kati. Omuntu akyakuuma famire ki tiba kyalina famire. So agamba nti abaana b'omu muzigo gundi bakyasinza okuba n'empisa. Maama basusse abasekazi babira abakazi abamu babeera mu maka n'omusajja ng'olaba mwabali eno mulaba kirala naye ng'abali munda eyo kye bali nakyo kiki kirala. Naye lwaki n'abakyala nabo abakyala nabo buli kaseera bo bakirowooza balina tulugunya musajja ewaka. Kiva kuki bakulabe nga talina mugaso. Anti kati abasajja ennaku abasajja tebakyava mu mabaala tebakyava mu masaagi tebava mu sawuna tebava mu zipala tebava mu bifo birimu okitegera bya buseegu. Osanga omusajja ali mu myaka 5 ali mu myaka 4 ali mu kifo kya buseegu naye nga omukwata obulungi agamba mbeera mu buseegu ne sitadde awaka naye waka gye yazimba. Abaana kasita beebaka bwe kitodda waka n'omukyala ajja kuddayo ng'akyusa ngoye mbazina mu mmotoka n'ebyangwe anaabirawa. Anti manyi ku ziwoteri ezimu wajja okunywa kacyayi mbaamu ebiyigo okumakya kati agenda bugenzi mu kigo engoye kati bazitwala mu badobbi kubira simu mpaayo gundi bweti ne bweti genda okwambala leero. Abantu balina ebyangwe mu mmotoka zaabwe n'essabbuuni n'ebiwoowo. Otuukira kutambula n'ekyangwe mu nnyumba muganda wange kiki topangisa nnyumba ndala. Mwina bino ebifaliso bino ebikeeka bino byayita bino ebigondagonda akiteeka mu mmotoka emmotoka n'obufaliso obutono gye buli baswedera mu mmotoka zaabwe. Ne bw'otuuka ku mbeera eyo lwaki tonoonya ky'okola lwaki topangisayo awantu awalala? Tewamuwa mirembe. Abantu abamu kati beegabira ne tuwa ezitaliiyo. Ne tuwa ya mwezi ne tugenda Kabaale. Naye nga mwenu mumulaba naye nga ye mukazi wamugamba ngenda Kabaale. Naye nga ewaka waliyo mu Magima. Magima ogimanyi? Manyi zino ensozi zino eziwanduka omuliro. Ezibayita simanya Volcano Mountain kati zibamu ne kibayita Magima zitokota. Bagwako omuntu omu kati ewaka guba gutokota. Ne bw'otuuka awo oyo omukazi oba gwasiima genda mu maaso. Bw'etuuka awo akazi batulimba okazi omugwana alina empisa nakulaga muda naye otuuka ewaka n'akuteeka mu ngalo 5 bw'ati
abakumazi abaloza akufunye akumazi byebe kati Suna Ben yabadde ayitamu cyana Suna baberanga n'ennambwa wali mu program nga kalavu bala yatambula nambwa yakagamba nti kakewa kankola gimulevu nambwa yakasunga Suna Ben obuto owumpi n'obuto Suna Ben muwanvu naye kamufugirawo tamufuga nedda kali gwe Suna Ben yatuko olaba enfuga gyamufugamu waliwo enfuga y'okufuga ng'okkiriza naye waliwo enfuga gy'okufuga nga tokoze eki goba bakufuze obukkiriza watokkiriza abakufuze kiri nti bakufuze kati nambwa yabadde afuga Suna Ben mu mbeera zombi yawaviirayo agambe mama we nti ijja kuba tuli awo nga nambwa yo nga ali lubuto kale bba SB4 yabeeranga ne Aniteira nga omukwano guli engeri kitokota nalaba Aniteira awaana musajja mulala nga obimanyi n'abakazi abamu batulimba butemu ebyo bintu bimukola ng'oli mutemu butemu ebintu by'okumpaana waana mulabo nze sikyabikkirizaamu agala bakuwane muki ompaana wala kunjijjamu njijjamu lumu tonnemezaamu tonnemezaamu nga ne twefumbafumba oba oyagala bufumbo tuule waka tuzaale abaana ompaana kati bya SB4 kati abawulira ati yabeeranga ne Aniteira banange ekiri kubukedde mutumira ku mwami Ssebunya nga tuli mu COVID mukulu Ssebunya nti SB4 kati bamuyita birala bamutambuza amagi mazize kati ffe byatugambanga luli annanga omukwano kyokka Naalongo Naalongo ate Naalongo ana ebintu bizibu abalongo tebakulira bweru Naalongo sibidde kituufu kyeki anti ati bagamba mbu SB4 ayama amafiina bano bali bantu bakulu mu baveeko amafiina mbu yaroga Aniteira n'adduka mu bufumbo emanyi teyakimanya ante nti oli ayina gondi Ssebunya ayita kyasula waka nze sigera kuboogera ku bantu bakulu mwanyi nani oli bombi babiri bakole ebintu byabwe bamanyi bamulye naye gwe bali ne gwe yali akkiriza yabagulira ebintu buli kimu babatereza obulamu amafiina mboza Ssebunya kyamujjanko interview ng'agamba balaba kino ngenda okuloga kino kimanyi era oligendayo gwamanyi lwaki otiisatiisa kamusabire mugambe interview togenda yamafiina ani agamba mama ngenda mugamba mukulu Tonazita agenda amafiina omujjako interview ayinza obutadda ayinza okukulyamu Abitex amafiina bakomawo yamugaana ono yagamba si saizi amafiina tugamba alina ajiwe uno omukazi yapapa kwa kunoba amafiina tugamba yitayagala SB4 Aniteira yali afunye omuze gw'obwenzi yagwamba sama be South Africa abakazi bano balaba kasitatanика bintu by'okwetakula ebyo aba yafunye kati ng'olwo kimupika anoonya nawaviira waawasoka agenda esanyuso wakira akoma agame kale ensonyiwa naye ng'amaze okukola kyeri okwenda tambulira nenze banga nti omukazi w'omulabira ng'avudde mu bulamu wano ng'afunye omusajja omulala kati nga bw'olaba Leema bayatambula mudda kasi atandika bino ebyokwetakula biki omanya kubanga Leema agamba tali muyembe walinze kwengera ate nkya n'atukubamu Bible ndi juice wa mango kati era bigambanye yali abigamba so natuka tali muyembe mbo olinze kwengera yali abigamba munne ate manya atuka nti ndi juice wa mango yali abigamba munne yali agamba Kenzo yasoka namuga asiri muyembe nga Kenzo alowooza asaga era kise kino Ssebunya olwamukwata mu kidokita nga kiraba pamu juice aka juice ne bakaweereza Ssebunya ndi juice wa mango kayimba kamanyi genda nno ku bakazi naye nga bannange nenga mwenna abatwagala mwe bale twagala
Tronas Media ko bisanga abantu no batwaga so batutumira mwe bali tuweza Tronas banaye mwe bali bichoshekera mukutu bagwagala abantu baguuliza toko mangoko baweereza bintu bakulaba ne banyumirwa ne baseka bakadamu babeereddewo akadama kati bali ku buzibu bwa kisiibo kugamba teri kwebaka kugamba okuva ku macha mpaka kudde kugamba simanyi kati ebigere bulunaku bikola ki bizimbuluka mwezi gumu ne baguulira kubanga ayimirira kuva teri kutuula sawa nga 9 n'alyoka oli amugamba genda weebakeko ate sawa 10 akola ki anje ino tegeka ebyokusiibuka kagamba ebyokusiiba bya saa 11 kagamba mu bimpimpi kyokka ekiro basula bali oyina ofuna bufunyi wano akatebe okole ki wewunzike mbwete baddemu bakuzuku n'emisana weebaka nga weebaka ki ate emisana babakola ki okutegeka eki ebyo ebyoge batandika saa 9 maama buuzaako Kadama yenna aliyo akubuulire bakadama batumireko bambi bakadama mwena mbatumiddeko kibayitamu kati bakimanyi nti muli mutya mbasaasidde omuntu ali akasente ka Kadama bannange neta asaana geyeena omuntu yenna ali akasente ka Kadama asaana geyeena nkiddamu gwe wenna ali akasente ka Kadama nga kakuweereza oba producer bakakuwako n'okalyako geyeena ekukwate bannayi muswasire sente ya Kadama ya bulumi njaga nkubulire esawo zino ekisiibo kino bw'obanga olinayo Kadama mubuuzeeko nti oli otya amagulu gatandise okuzimbulukuka kubanga asiiba ayimiridde asula ayimiridde saa ziba ziyingira nga 9 18 bamugamba genda weebakeko kyokka ate 9 alina okuba akoze ki alina okutegeka abaweki basobole okugenda ate mu kisiibo kiraba kati nakulaga nti obulamu bwe bwonna babagamba obugumiikiriza bakolera mu biyumba singa bwe bateeka mu bufumbo baali mazeeko sikategedde eki akukugamba obugumiikiriza bakola mu kiyumba singa bwe bateeka mu bufumbo baali mazeeko Charlotte nkutumiddeko gamba otya bagamba obufumbo bwokya God's grace bagamba obufumbo bukaluba naye ate gye bali nayo ndaba singa obugumiikiriza balaga eri mu kiyumba singa bwe bateeka wano mu bufumbo wano singa bali wala Grace nawe nkutumiddeko kata nti oli otya ali kata patikana munnaye mwana tu abaana balina okusoma ate kati ekisinga okunemusa kuba Kadama bwe bagenda ebweru abasajja abazaalamu abaana nga babakyaye abaana baba balekera baani kubanga tebanoonya fees z'abaana abasajja bo banoonya gyo ku fees wenga bwe Kadama bwe mpereza abaana bange fees ngoye kati kyembuuza abaana mwandu basajja bo basigalawo eno babuwe bali tebakola bakola basi balabira abaana baabwe ebisajja temukyalabirira baana abange mbalabirira anze omukazi saala ngambe mbusima noonya sente za fees mwana wange lwaki omukazi mumulekera bana abasajja mulabirira abaana bamu mbumwabivaako bala buli Kadama ali ebweru ala talabirira nnyina alabirira baana be alabirira kati weebuuza kiki kino asajja bano bimba mwazaalamu abaana baba balina mugaso ki ku nsi lwaki tebafa bonna ze buli musajja atalabirira mwana afe mubeere bulungi mweraba